Anti bamumanyi buli wajja. Ndowooza nti bamumanyi nerabira nti waliwo abapya. Honorable Mbidde mubaka waffe mu East African Legislative Assembly amaliriza kisanja kye n'ekirala ye Vice President wa DP. Honorable Mao wataba ono yabaawo ye mumyuka we. Sebo mwebala Academy ya NRM. Kati mukulu kaddu ekizibu kye tuyina edda walinga wakawaayiro kabayitanga article 269 government yakuno ke yali yeyisa ne kagaana ebibiina okukola tekabijjaawo byasigalawo ebiri naye ne kabigaana okuddamu okukola ekintu kyonna era waliwo n'abagenda boogera biti ono n'awaaba omusango n'akola ki ne batta ebibiina nedda process y'okutta ebibiina yatandika bweti mwami Kaddu Mukasa nti waliwo bapulezidenti ab'amaanyi bana abaleeta programu y'ebyenfuna twalina Mbeki owe South Africa, Abdullahi Wade owa Senegal, Bouteflika owa Nigeria ne Obasanjo we Nigeria. Mu kaseera ako abaali bapulezidenti b'amawanga ago bagenda gye bayitekana nasiki nga baleese programu y'ebyenfuna mu Nepad ona bukakoza ndoze bisere bamwalina mu gundi Africa Review Commission. Kati ne bagamba nti nga buli omu alina programu ye ku byenfuna ne baga tugigatte tukole gye bayita Africa Action Plan. Abazungu bali tukole nabo nga tubagamba nti tukyayagala buyambi twagala partnership ne babaga nti Africa Action Plan ye erimu ki tutaddemu okuta ebibiina tutaddemu okukola ki mu qualifying mute ebibiina mukole ki era ne tutandika okufuna weevu y'okuta ebibiina. Kati programu eyo bwekkirizibwa ne bateekawo ne peer review mechanism okwenoonyereza buli agiteeka ne tutandika n'okufuna ensimbi eza UPE ezaki njagala bategeeza buli gavumenti wekigiteekebwako nti yeete ebiki era President Museveni teyata bibiina nti no bikole yagamba ababyagala ennyo abo tubejjeko si bwe kyali n'olwekyo tewaliwo kibiina kya bufuzi kikola mu Uganda byonna baabisiba ne NRM nakati temukola NRM lwe buli ayagala ebeere kibiina afuna ekizibu ono yayagalako naye ebeere kibiina nga osobola okwesimbawo ku bwa Ssentebe njagala ojje ng'ombuulira buli yali ayagadde okwesimbawo ku bwa Ssentebe gyali kati ebibiina tebikola ebibiina byafa byasigala nga bw'olaba kampuni eziri mu ggwandiisizo eggwandiisizo eryo lyolaba ery'amakampuni wali zi kampuni naye ziri mu nsawo z'abantu tizirina bizinesi n'olwekyo olw'okuba nti ebyo ebibiina byafa kati gavumenti ya Uganda ekulembera President Museveni nze ayagala okumpakanya agenda asome constitution ya NRM preamble yaayo ekibiina kyakolebwa mu mateeka bakugamba nti evidence of existence ye registration certificate yammwe esoma 25 naye bw'osoma mu preamble ekibiina ekyo bye kituukiriza bivira ddala mu 79 kakati kitegeeza zikyekyo tuyinza kugamba nti ekibiina kyawandiisibwa mu 25 ate nekiraga bikikoze mu byensanvu economic recovery fighting for this bwaba mwana kitegeeza ebimu yabikola ali mu lubuto n'olwekyo tewali kibiina kakati President Museveni ye buli kyakola yazuula nti alina okumaliriza ebizibu bye asobole okusigala mu buyinza buli muntu gwawo entebe aba takuwadde ku lulwo takuwadde ku lwa muntu yenna naye akuwadde ye kumaliriza bizibu bye kati bw'otabeera kizibu kye takuwa n'olwekyo njagala mukitegeere kati abo abayogedde erwengo ne bagamba kati bavudde mu kibiina mwebale kusaba mu kubeeyo enkiiko 6 ezitwala abantu gye mwalaze mugenda kufuuka ekizibu abawe Era bubagambye President wa Uganda takolangako kintu kuyamba Buganda kuyamba Acholi kuyamba wa abikola ye kwewonya kizibu kimujja mbuyinza tumuwulireko Munamasaka ono omukyala mumanyi yono Munamasaka waliwo n'omuzeeye yabadde waawo olwaliro mbina nkyakada wa NRM natasa wasingo nga nkyatambuza ebigere Flavia Kisajjani atamanyi nokwatuka ku ena waba bakusibye sino tukando ka mwana kusibye jala bya nolina ne mwekulira lanji nokulira abana bonna lanji nenga watuze bijanjala
gavumenti yaffe eringa etakyayinayo nkola ya card identification kubanga omanya bumanya nti Rakai district tulina ono akola emisana n'ekiro nga talinze kumala kuweebwa ssente. Abafukamira tebakyabalaba ebintu ebyo tubyogeza maziga tubyogeza nnaku kubanga ffe twagala Museveni ebyaddala ebintu ebyo bituluma. Abaganda bagamba nti munno mukabi ye munno ddala naye ekikolwa kya buswavu okubanga tusobola kumanya muntu yakubeererawo mukabi. Kakati n'olwekyo njagala okutegeeza mufube ennyo mwongere ennyo ate mufuukire ddala ekizibu bwe muba mwagala mirimu gyammwe kubanga bwe mulowooza nti waliwo ekibiina kye bayita NRM awo wennyini w'otandikira okufuna ensobi oli yayina task force ye era kyova olaba nti bagenda okukiyita okukuba akalulukwani task force yefuga eggwanga kati nga bwolaba fedda twalabanga ebintu ebyatusanyusanga nga tugenda ku ssomero wabangawo ogusajja oguba n'akagologoosi nga gututuusa ne leeti ekabonero awo banyina linsomera kabwoko nga tutuuka ne leeti ng'ogusajja gusika akagologoosa asika bwati waya bwati ne guzinisa olubuto ne guzinisa akabiina. Kati pulezidenti w'eggwanga lino tayagala kibiina yayagala kigologoosi nga yasika. Kati ekibiina kitegeeza nti kyo kyekirina okukutambuza nga bwolaba South Africa nti pulezidenti aba mweraliikirivu nga ANC egenda kutuula naye wano ate ye kibiina kyekyeraliikirira nga kigenda okutuula kitumanyi oba omusajja musanyufu leero n'olwekyo tewaliiwo kibiina kikola mukolo kikonyogo